Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye President wa Lotale atwala Uganda ne Tanzania Francis Xavier Sentamu wano ku mbuga enkulu e Bulange Mengo era nga yegattiddwako aba Lotale Club ya Kampala North. Ezimu ku nsonga ezirese Banna Lotale bano kwe kulondoola omukago Obwakabaka gwe bwatta ne Lotale we gutuuse okukwasiza wamu okutaasa obutondebwensi nga bayita mu kusimba emiti ginnansangwa. Because we just had a courtesy call on the Katikkiro discussing on how we can enrich and move forward the relationship between Rotary and the Kabaka's leadership, the Uganda government, and here we are to participate in the vocational visit. Mu kwogerako gye bali, Katikkiro agambye nti ekiruubirirwa kya Buganda eky'okudda ku ntikko kitambulira ku nsonga ssemasonga ttaano okuli okukuuma n'okunyweza Nnamulondo, okugabana obuyinza ne gavumenti eya wakati mu nkola eya federo, okununula ettaka n'okunyweza ensalo za Buganda, okukola ennyo obutaweera okwekulaakulanya n'obumu ng'Obwakabaka bweyambisa enkola ey'omulembe omutebi. Era enkola ey'omulembe omuggya erina ennyingo nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okukozesa okwagala. Mbadde mbanyumiza ntwagenda mu ttoffaali naye byali bya mannyo wenu, tusula eyo mu bifo ebizibu ennyo. Olumu twabulira ku nnyanja Nalubaale, mbadde nyumiza gavana oyo okumala essaawa nga nnya nnamba nga nsitemanyi tuli balamu ekiro mu ttumbi saa 6 naye era twayongera ntugenda olunaku era bwe twazuuka era twaddayo ku mazzi. Kaakati eyo y'endagiriro etutuusa ku ssemasonga 5 okuzitambulira mu tutuuke ku ntikko. Kamalabyonna era abannyonnyodde engeri Obwakabaka gye butambuzaamu emirimu nga buyita mu bitongole ebitandikiddwawo okutuula wamu ne bakubaganya ebirowoozo n'okuwa abavubuka emirimu kubanga be balina enkizo. Era twagala nnyo okukozesa abantu nga bakyali bato kubanga ekyo kibayamba okumanya nti wano ngenda kukolawo emyaka 2 myaka 3. Omu mbuga anokoddeyo n'ensonga y'okudibya enkola ey'obwannakyewa mu nkola y'emirimu gy'Obwakabaka kisobozesa okwongera obuyiiya obunaaleeta enkulaakulana eya nnamaddala. Obwannakyewa bwatuyamba okutuuka wano we tutuuse era abantu bangi nnyo bawaddeyo obudde bwabwe nga bakola obwannakyewa. Naye ka tutandise obukendeeza abantu baweeyo obudde obumala ku mirimu egyo kubanga omuntu gw'osasula abawanjawulo nnyo ne nnakyewa. Oluusi nnakyewa takuwa budde bwe, ye mwakolera eby'omuwendo amala kukola birala n'ajja ng'akooye. Kinajjukirwa nti nnyinimu Ssaabasajja Kabaka yasiima wabeewo enkolagana wakati wa Lotale n'Obwakabaka etambulira mu kkowa ery'okutaasa obutonde bw'ensi n'okutumbula ebyobulamu. Era Katikkiro aweze okugenda mu maaso n'omukago guno kubanga guyamba nnyo abantu b'empologoma. Obutonde Katonda bwe yatuwa mu Uganda ky'ekyobugagga ekisinga n'amafuta. Kakati ng'oggyeko obulabbayi tewalinze kineeraliikiriza ng'okutyobola obutonde bw'ensi leero, kuba tugenda okufiirwa amazzi, tugenda okufiirwa obutonde bwe tulina wano, emiti gyonna giggweewo, abazzukulu baffe baboneebonere mu nsi eno efuuke eddungu. N'olwekyo Lotale bw'evaayo n'ekolagana n'Obwakabaka okutaasa ekyobugagga ekisinga omuwendo, ndowooza guno gwe mukago ogusinga okuba ogw'omuwendo omuzito. Abakulembeze b'ekibiina kya Rotary Club ekya Kampala North baliko be beebuuziza ku Katikkiro engeri gy'atambuzaamu emirimu ate n'okusoomooza kwasanze era naye n'abaanukula. Obukulembeze bw'obaddemu nsonga ki oba kiki ekisinze okusoomooza? Ensonga ekyasinze okunsoomooza kwe kulaga abantu ekkubo, okubakwasisa ekkubo limu. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefayina ageesigika.